Mwana bwe yalokoka ekyava omwana yafuuka serebu naye bwa serebu bwe natayimba za nsi atambuza Mukama. Mu kutambuza Mukama yakwata ku baana bange ku kyalo n'abasembeza n'abalaga ekigambo kya Mukama ate ndamuno kibakwatako n'omutima gwabwe gwonna. Abaana babeera nga basaayo omwoyo, abaana bonna ne bakwatibwa ekigambo naye ng'omuntu abasembeza obbaliita ng'abassaamu amaanyi engoye n'abawa engatto n'abawa gamba nga teyeeguye buli kyalina basobole okutambula era ne kaakati abaana balinayo. Era Fiction yasooka n'aba mwana mutabufu nga bwenakubuulidde n'akyankalanya ekyalo kiwulira naye ng'obubbi bwatatta muntu ne tumutuuzanga ne tubuulirira omwana yakyuka omulundi gwenye era neewuunya buli azadde omwana tokubanga kutta awabirewo ensonga weeva omwana okukola ekintu ng'ekyo naye bw'afuna ekimukwatako agenda okudda ewo ng'ate mwana ati ye mwana yogibwako ku kyalo nti omwamwewuunya kyaki zonna zimutya ne bw'ogenda wannamutebe ne bw'ogendayo buli omu yeewuunya muntu. And foremost, the Alex Fish producer, nzomu abasoko kola Fiction akayimba akasookera ddala yakanoonya mwaka yivuzije kaliye ajja kabakuba. Musajja yali mulalu nnyo si mwangu, yali mwangu lwakuba twamukwatako n'omukono gw'ekyuma naye ate yafuna Mukama kyekisinga obukulu. Mukama yamukolamu omulimu gw'amaanyi. Fiction kati ye Kosovo ye flaga yaffe, honestly speaking ye flaga yaffe. Oyogera Kosovo yogera Fiction. Story ya Fiction ina nene nnyo sobola gimalayo ddala obunene gye yakolanga. Sajja yalimu engalo era yankyonyanga kaduuka akangawo n'ekibooko yaziryanga okuva gyendi. Ekyo kyekituufu. Ekirala omwala guno baawugiranga nnyo muwala guno ng'enkuba bw'eba etonnya abaana gubatwala naye ng'ate bo baakolamu puulu yaabwe bagitumanga na Nabisasiro puulu. Naye yali yamucunya nnyo. Kyakabi nnyo essaawa zino kubanga nze siyoya nga waali yali mubbi naye ate kati y'omu kuba inspiring. Actually ndabira ku ye yabyaza ali mukulu we naye essaawa zino ndabira ku Fiction. Byonna byengezaako okukola inspires me. Omuziki we gwalumba Kosovo kangambe gwatulumba kuba gwakyusa obulamu bw'abaana. Ogwalumba Kosovo omuziki nganze mukulu wa Levi luli twaddukanga ssaawa 11 tugenze kuswama studio time naye Mukama bwe yatublessing through Fiction ate ng'era tuzze tutambula Mukama n'atuwa studio long range era ajja n'akola demos ze abaana tujja ne tubakwatako abanywi b'enjaye tubasembeza kugamba music afubye kyamaanyi n'okukyusa abantu mu Kosovo. Atu abakumakuma ku studio ano budde obuwunge era bajja netubakubakuma kyemwebaza kiri kimu nti agenda n'abafatula eyo naye ate bwe buziba akomawe kawungezi n'abeera mu bavubuka bambi n'abakumakuma ekitegeera. Jjukirako mbulamu bwe yali musajja ayeyagaliza okuba kyali essaawa ya leero nti yali musajja nga yeewangayo ku kyaki kuba baalinga badansa ku kyaki bifo tanatandika industry ya music naye olw'okusikirizibwa ku ekyo kyeyakolanga nti engeri gye yatandikamu okuba nti ayingidde amazina kyamusikiriza ne banne ebiseera ebyo ebyaliwo ebiseera ebyo ebyemabega abaaliwo mubiseera nga omugenzi Makevis ne banne omulala gwe bayita Emma bamuleetera okulowooza nnyo ku music bulamu bwe engeri gye bwalimu emabega. Yali musajja ayagala puulu era yali mulungi nnyo muzannyo gwa puulu kuba twabanga nabo nga tuzannya puulu naye nga yali mulungi muzannyo gwa puulu. Tubadde naye obulamu buwanvu. Twasinkana mu 2006 n'aba mukwano gwange nnyo era tukolaganye mu bbanga ddene
nina nnyo okwagala gyali olwekyo kyali nti yakitandika ndaba n'entoba gye yatobamu kuba yatambulanga n'agenda okusinkana ebifo byayinza okutegeeza nti naye alina kyali naye olumu yatambulanga agenda n'omutima gwe olw'okwagala kwe yalina eri ekintu kyali saawa ya leero yatambulanga n'agenda obanga ku makyaki n'agenda okugalaga kyali Vicson akyakoma onalya ku kikomando wano mbulamu bwe yasigala ekyo kyensinga okumwagalako era nkyebaliza mukama Vicson ne bwayitawo abayimbi abasinga bayitawo mu motoka bakugamba bugambi oba tumanyi nnyo bayinza okugamba obugambi nti oyo ayiseewo gundi muyimbi gundi naye Vicson ne bwayitawo bw'aba ayita mu Kosovo alaga nti ayita waka nti bw'aba ayitawo atuwa kajjambo ng'abantu era ababadde naye ate era omanya okusinziira ku bayimbi abamu bwe beeyisa ye bw'aba ayitawo e Kosovo omanya ne bw'aba nga atalina tolengedde wano ng'akuyitako era bw'akuleka distance omanya nti Vicson yakoze yayiseewo era ekyo nkimwebaliza nnyo nnyo era agende mu maaso ekikomanda kyakirya talina buzibu ekyo nkimwebaliza nnyo kuba nti bwe yafuuka sereebu ate yasigala nga bwe yali n'ekirala Vicson bw'omusanga e Kosovo n'omusanga mbifo ebirala weewuunya nti era bw'omusanga e Kosovo n'omusanga mu kifo ekirala oyinza kukkiriza nti oli gwe wasanze e Kosovo ewaka asigadde ali friendly gye tuli era alina okwagala naffe tulina okwagala gyali